Tugenda kasula yako olugala nenga tuyimbira mwami. Yes, tugenda muwana mukaawo. Kubanga tulaze lava amapenzi. Alaze amaja. Banaka. Essanyu lyempulira. Katusuuleyo. Tusumulule. Kama juisi kama sukari, oh manyo sweet my daddy, abalala nabasose ngana wayeza kufitinga nejo nakulose olwalero nino kutachinga okuva wena kumitinga emsuwa wancharginga tonne kanzere kumisinga olwalero nino kukisinga wankona kona Kowazi mabega wafunza walombo byomute kati ani atachinga inganze mwenyini nza mutachinga ate munno muleka kayi bamuyita salongo zenjagala 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 salongo sikyanonya namalayo ife wotulaba wano kukyabulako n'abalala ate abalala kyabaleeta. Yes. Sofa tuli musanvu tumwagala nnyo naye obanza oba asinga oba okumwagala ennyo. Nali muleetako ebbuba yagamba ffe tebatububira nze tebambubira. Ekituufu omwami anjagala. Buli we mutunulako ebata omutima ne gutereera. Omutima ne gutuja sa. We gutyo. Buli we mutunulako n'ekakkana ne wembeera ndwadde nafuna omusawo. Omusawo bamuyita Salongo Kabibu. Nsiko nnene nannyini bakyala. Oli ye yasalawo. Buli we mulabako we bati. Nwemba sirina tulo nebakirawo. Omwami wange oyo ayagala abaana be kaleka mwana kubonaabona. Omwami wange mnyumirwako kimu kyakolera abantu be abamuliraanye abadde abiza mu ngeri yonna. Asobola okujja nga tolina nyumba n'akuzimbira ennyumba n'akugwira ebbiki baba abatono n'akugwira emmotoka n'oweevuga. Mwagala nnyo omwami wange byakolera abantu be era mbisiima. Akansooke nsabe babambuulizeeko. Hello. Kale sebo naye gye baliko sebo. Amannya gafe. Sharifa Helen. Oli oba oli ye mukulu wo? Nze mukulu we sebo. Yotunyumiseemu. Hello. Hi. Gyebale munnange weebale kunyiririra bugole. Kale sebo naye webale kusiima sebo. Amannya. Bampita Birungi Aisha Kabibu. Birungi Aisha Kabibu. Wemperekeze yono ono yemperekeze. Ffenna nga wootulaba wano tuli bagole ba Lunaku. Yes sebo. Mwami omu. Tuli babiri olunaku lumu. Yes sebo. Twagala kutubuulirako owulira otya okubeera ng'ogenda kufuna obufumbo bwo naye nga mu bufumbo bwo bw'ogenda okufuna ng'ate mugenda kugenda ne mugandawo Wira bulungi sebo. kino ku mutima gwo owulira otya? Mutima gwange era mpulira bulungi sebo. Toyinamu nkenyera nti oba muganda wange nti afumbiddwa n'omusajja omu nange tekirina kye kikulumamu nga Nedda sebo. Tewali sebo kyennyuma yadineki. wakiwulira otya okubeera nga wafuna omusajja ng'ate y'omu ne muganda wo gwabeera bawa muganda wo nga mwena mugenda kufumbira omusajja omu? Of course nasooka nentyamu naye nebaza nnyo sisita wange ono teyandaga bukambwe bwonna nange nenguma ne tubeerawo fembi tewaliwo mbwa yonna lyakakkana bulungi ate ekisinga otugatta bulungi kubeera nga tukwatagana nakwewa kitiibwa era wemwewa ekitiibwa byonna biba bijja beera okay. Yeah.
Toyina bujja bonna bonna bw'ofuna ng'abantu abalala bafuna obujja? No, ife tetulina bujja. Tuli mu bufumbo naye tweyisa ng'Abaluganda. Buli kimu tukikola abo babiri. Buli kimu ekyetaagisa tukikola abo babiri. Kwe kubeera nga tukwatagana we bati tewali oluyombo lonna. Kale, nze mbuuzaamu obufumbo bukutambulidde butya nga tonnaba kutuuka waka wano nga ne sisita wo tannaba kuweyungako mu obufumbo butambula bulungi ssebo. Obufumbo babadde butambula bulungi ssebo. kya butonde nti omukyala yenna aba nebbuba kyomanyi naawe okimanyi era okikkiririzaamu nga gwe omukyala eyasooka sisita wo mu maka mwe muli kyawulikika kitya nga sisita wo otegedde nti baagalana ne baawe ye baakutegeezaako oba wakyezuuliranga? Kale nasooka n'ekizuula nzekka. Oluvannyuma hinamaana ŋŋamba sigaali natyamuko nolamaane neekwanzeka mu mutima n'enkita. Ku babiri ani yakutegeeza? Sisita wo ye yakutegeeza nti ayagala bbaawo oba gwe bbaawo ye yakutegeeza nti ayagala sisita wo? Kale nasooka n'enkizuula nze kennyini nemubuuzaako yo ng'omuganda wange n'aŋŋamba kyo fine kituufu kyoyogeddeko. Nemugamba naye kale nemba nkala amukangakangamukko bwentyo. Lajja neŋŋamba wayi kankite lumu nenkita kati mukukita alinga akitadde n'omwami naye nayo kaŋŋamba. Sebo. Mulinayo kakayimba akawamu akayinza okutugatta ngamu abooluganda? Nze nina kyeŋŋamba baba ye kanaleeta konna nze nsobola okayimba. Yes, kuba nze ennyimba zo zigenda mu nnyo. Kanyinza oleeta keesobola nga ye takazigenda nnyo. Baba mpa. Yes. Leeta. Twaliza bamu nze mbadde nsaba aleetayo akayimba kamu. Ontyo? Ya. Mbadde manyi baba yayinayo. Baba kati tukole balya tuteeseemu ng'abooluganda tuyimbe ka luzungu ka Luganda. Ontyo? Baba, Luganda luzungu. Sisita tekako Oluganda. Tekeyako Oluganda. Tugenda kasuulayako Oluganda naye nga tuyimbira mwami. Yes, tugenda muwaana mukaawo. Kubanga tulaze laavu amapenzi. Alaze amajja. Banake. Essanyu lyempulira. Katusuuleyo. Tusumulule. Si kama juisi kama sukari, oh manyo sweetie my daddy, abalala nabasose ngana wayeza kufitinga nejo nakulose olwaleero nina okutachinga okuva we nakumitinga emsuwa wanchatinga toneka nze nekumisinga olwaleero nina okukisinga wankona kona kowazije mabega wampuzamuza walombo byomute nowolikola kyakabibu ndisigala kwekutte. Olina woogambye nti okumutaakinga muyimbye babiri kati ani ataakinga? Nga nze mwennyini nze amutaakinga. Bamuyita Salongo. Nze njagala 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 Salongo. Sikyanoonya namalayo. Okuva we nafuna oyo sikyanoonya. Kati ninyo wamanya nti sisita wo actually nga sinnatuuka naawe mweyita
baba na muto wange oba mweyita mukazi mu? Tweyita baba. Tweyita baba tesobola kweyita bajja. Ekyo twakigaana. Kubanga tukologana ng'abooluganda. Yeah. How did you wamanyako nga sister wo mufumba eri omusajja oluvannyuma naawe gwe wafuna n'oyingira mu kintu ky'omanyi nti sister wange muyingirira mu musajja? Yes, nakimanya kubanga omwami yajjanga n'atulabanga ng'era muula naye munnange gye byava Allah yabireeta munnange yabisimba bibeerewo ebityo. Bino ebintu bibaamu okweyagaliza. Either mulamu asobola okunneegomba nga Semaka oba Semaka okwegomba mulamu. Kankisooseewo ono nkireetewo. Wamulowooza kyali kitya? Omwami wo nga tannafuna oli yesooka okwegomba oli oba oli yasooka okwegwanisa? Omwami yasooka okwegomba ono muganda wange. Okay. Kyali kitya? Nyumizeemu. Nga baba nga wakyogedde. Omwami yasooka okunjagala. Yes, yali akimanyi. Wakirowoozaamu nti kijja bakosa? Yes, nakimanyanga era ngamba siisi wange agenda kunkyawa. N'ekyanyamba siisi wange yafuga obusungu. Yeah. Nga sister nafuga busungu. Gwe wali omaze okukola okusalawo nti kanfiirwe sister wange atulwanira omusajja? Ano nze nali nga ndaba we bijjotaama ennyo nga nze mpulira njagala kale nkite ebisigadde bingi nnyo bya mu maka sisobola bijjayo biryanga bya mu kisenge kati ebyo byo nembirekawo nga mbisaanikiddewo ekyo. Kuba terifugika mukyala mukulu oliwo n'otya? Ebbuba nalijjawo ssebo, sirina bbuba. Ssebo. Mbuuzaamu. Yeah. Ebintu bino bizibu. Yes, buuza. Muli abakyala nga bameka eri omwami Karim? Ife wotulaba wano kukyabulako n'abalala ate abalala akyabaleeta. Yes. Sofa abanyi tuli 7 bagenda okuba ekidaala bonna bonna omulundi gumu. Yeah. Naye ffenna tweyagala nga abooluganda temuliimu kwevuma just kwewa kitiibwa nakukolagana wamu. Ekyo kitukumye okubeera nga tuli wamu wetu nga tukwatagana. Mulinamu abaana bameka? Kansookerewo. Mbadde sinaamufunira mwana. Naye nga bebi mwali ajja. Ensonga y'obudde ekyagaanya obalansinga? Ye bebi mwali mujja mutegeka maza kiti awo. Yeah. Leero mukiggwera waani? Kuba babanoonye babiri abaagala nabe bakola omukolo nga guno munnange bagendako mukaali badde nga momenti agenjawulo leero kumwe bakatwalawo. Ezo zo nsonga za mu kisenge sisobola ziteeka mu mawulire ezo zo nenzisandikiramu kaawo. Kale kabaka amakamera teziriiko? Leka kabaka amakamera. Kabaka amakabaaba nga sikagambye mmwe. Kinaggwa kitya? Gwe mukulu mu nsonga zino. Agasula wange ssebo. Bagenda sulawo? Mukyala mukulu asazeewo basuzeewo. Tokiina mbuzi? Sikiina mutabu. Essanyu lyonna eribaddewo emisana gonna ku mukolo ligenze wa mukulu? Sikiina mutabu nsanyukidde. Olunaku olulala oluddako oluwaddeyo oba nalwo olusigalewo? Luwaddeyo ssebo. Luwaddeyo? Nsonga zeezo. Kuba kati bwe muwa abawala abato abakyali myaka enjamu? Obubaka bwe tubawa kutabira na bujja, kutabira na bampisa mbi, kwekuuma nga bampisa nnungi. Nakuwulira mwami. Oyo olina yakuddako? Nina nzirako. Myaka ng'emeka?
alinganga mu myaka ngaawo 15 16. Oliwulira otya bw'alijja okukyalako ewaka ne kituukawo nga nawe bwe kyatuukawo nga oli wa mukulu? Era sijja nyiiga, kijja tuyisanga abooluganda. Weewaawo. Kale ssebo nsigadde yenze birungi Aisha. Atuwaanire ku mwana. Birungi Aisha Kabibu, baby wife. Tendaba olususu. Katandikire ku baby wife. Nsaba nkuweeyo eddakiika emu ompanire mwami Kalimu ne mukyala mukulu akitegeere nti oba oli awo abulamu. Tutandike. Oli ready? Tukolese eddakiika emu. Kale ssebo. Omwami wange Ssaalongo Kabibu, nsiko nnene nannyini bakyala. Omwami wange oyo mwagala nnyo. Tumwagala nnyo naye oba nze oba asinga oba okumwagala ennyo. Nali muleetako ebbuba yagamba ffe tebatububira. Nze tebambubira. Ekituufu omwami anjagala. Buli omutunulako ebata omutima ne gutereera. Omutima ne gutujja sa. Wee gutyo. Buli omutunulako neekakkana ne wembeera ndwadde nafuna omusawo. Omusawo bamuyita Ssaalongo Kabibu. Nsiko nnene nannyini bakyala. Oli ye yasalawo. Buli we mulabako we bati. Nemba sirina tulo nebakirawo. Nemba sirina tulo ne musembeera nebakirawo. Nemba mpulira ebbugumu ne banange. Njogere kindeke ki? Nze namusuubiza. Kiri kyali kinene. Musuubiza ki mu mbeere? Ekigenda okubeerawo mu maaso. Musuubiza okumugulira ekibanja nga kiri mu mannya ge. Ng'akajja kayingiddewo nga ne Allah akyampadde obulamu. Ekyo kye njagala omukolera. Tuwaanire omwami mu ddakiika emu tuve wano oba ddakiika 2. Fano mwami wange Ssezigu Habibu Ssaalongo, nsiko nnene nannyini bakyala. Muwaana olw'okuddaabiriza abakazi be bonna n'abaddaabiriza mu buli mbeera yonna. Si mu kwambala, si mu kulya, si mu kunyirira. Addaabiriza abakyala ne banyirira. Omwami wange oyo ayagala abaana be, taleka mwana kubonaabona. Omwami wange munyumirwako kimu kyakolera abantu be abamuliraanye, abaddaabiriza mu ngeri yonna. Asobola okujja nga tolina nnyumba n'akuzimbira ennyumba, n'akugwira ebbiki oba abamotoka n'akugwira emmotoka n'oweevuga. Mwagala nnyo omwami wange byakolera abantu be era mbisiima. Nsiimana nnyo bye yakolera kitange n'amugulira emmotoka, byonna byonna mbisiima. Nsiimana nnyo bye yatukolera bino bye ku mikolo gino gye tutuuseeko, naye mbisiima byatutuusaako. Yeebale nnyo, yeebalire ddala. Allah mumpangaalize.